Omulabi wa Dream TV omulungi njagala okwebaza okubanga okyali naffe wano ku Dream TV onako olwaleero nkwebaza gyonna gy'otusizaako engalo by'okoze ate mmanyite eriyo n'abagenda ku mirimu akaseera kano kubanga waliwo ebibu oba shifts ez'enjawulo mu ggwanga mwe tusinziira okubaako ebintu gye tukakkalabya ekyo nno kituyambako okubanga tubaako eddaala oba okusenvula kwe tukola mu kutuuka ku biruubirirwa birooto okwolesebwa na buli kimu ekitukwatako ku lw'okweyagalira mu nsi eno eyitibwa ekkula lya Africa ye Uganda. Nze Kefas Mayumba omuzira Fumbe akubuuzaako nti osiibye otya era ne nkwebaza olw'okubanga okyali ku Dream TV okuva ku makya Mukama Katonda bwe yabugyeko eddiba okutuuka kaakano otuukidde mu ssaawa zino essatu ez'ekyo ky'olunaku olwaleero nkwebaza. Ekyo ky'okola kirungi nnyo era ky'amaanyi. Nyongera okubakubiriza n'okubajjukiza nti ngenda kuza omwezi 3 Desemba tugenda kubeera wali mu kisaawe ekya cricket ekyambogo tugenda kubeera nga tukuŋŋaanira ensi n'ensi ogenda kwekulumulula nga yeeyiwa mu kisaawe ekyekyambogo ekya cricket mu kusaba mu kwebaza ne mu kwaniriza omwaka omupya kubanga guno gujja kuba olutuguwunzika ogwa 2023 nga tuyingira mu mwaka omupya ogwa 2024 ogwa Mukama waffe Yesu Kristo ogenda okubanga ate nagwo tugulabiramu ebirungi Mukama Katonda bye yagerekera ku nsi eno ey'abalamu. Nabwe kityo nkukubiriza nkukuutira era nkufalaasira mwannyinaze muganda wange mukadde wange tewandibadde ng'osubwa olunaku luno olwa Passover ennaku z'omwezi 3 wali mu kisaawe ekyambogo kukubiriza obeereyo kubanga obujulizi tubulabyeko tubuuliddeko ate waliwo n'obukwatikako okugamba abantu bangi bannaffe betulabyeko n'abamu ku ffe okubanga tulina obujulizi byetunyumirizaamu ne betuyinza okujulira Katonda nti Passover ebeera buli nga 3 mwattu tetulese kyekimu tulina byetusobola okulaga byetusobola okwenyumirizaamu netuweera obujulizi mu maaso g'abangi. Kale nno okukubiriza obeere kitundutundu kuba n'abeerayo totumira mwana totuma weekiikire era weetuukirire obeere ng'ate ofuna omukisa guno obutabeera ng'ate onyumizibwa ku lunaku olwa 3. Puroguramu yaffe olunaku olwaleero ekiri mutu nga bulijjo okimanyi nti buli lwakusatu essaawa bwe ziwera 3 tuba tugguse nga tutuuse ne puroguramu yammwe puroguramu yaffe ekiri mutu mutukubaganyiza ebirowoozo tubeera n'omuntu nga tukubaganya naye ebirowoozo okuva mu makubo ag'enjawulo bibeere bya bulamu bibeere bya bufuzi bibeere bya njigiriza bibeere bya nfuna tubaleeta okuva mu makubo ag'enjawulo ne tukubaganya wamu ebirowoozo okusinziira ku mulamwa oba ensonga enkulu ebeerawo mu ggwanga. Era n'olunaku olwaleero tugenda kubaako bye tukubaganyako ebirowoozo ebikwata ku nsi yaffe Uganda kabe kasinge nga bikosa butereevu enteekateeka z'ensi yonna kubanga okimanyi nti ng'ensi yonna ekibiina ky'amawanga amagatte kirina kituyita Millennium Development Goals nekiba ne Sustainable Development Goals SDGs kakati nga amawanga gonna aga subscribing oba gali mu kibiina ky'amawanga amagatte kigakatakako okubanga bakola balowooza bateesa babaako byonna bye bakola okuba nti bitambulira mu buufu obwo oba okutuukiriza ebiruubirirwa ebyo ku lw'ensi ey'ekyalo ekimu kye tuyita global village okubanga ti essensi oba sseŋŋendonsi tusobola okuba nga tugyeyagalirako Mukama Katonda gye yatugerekera okubeerangako. Kale nno y'ensonga lwaki buli lwakusatu tubaako bye tukubaganyako ebirowoozo bye tusinziira okubanga tutambulizaako akabinkano k'ebirowoozo oba debate ne tubanga naawe tukuwaata ekyanya osinziire eyo gyonna gy'oli okulaba Dream TV n'okuba essimu n'obaako by'oteesa n'obaako by'oluŋŋamya n'obaako by'owawula n'obaako n'ensonga oba oliawo ze weetaba wamu naffe mu kuteesa mu kuyambako eggwanga lyaffe okusenvula okugenda ku ddaala eddala. N'olwaleero tugenda kutambulira mu buufu obwo nga tutunuulira ebyobukulembeze n'obuweereza mu ggwanga lyaffe Uganda. Bwe twogerera nga omutima gw'eggwanga oba ekibuga ky'eggwanga ekikulu waliwo enteekateeka y'okwongera okukitereeza ey'okukiddaabiriza awasobye oba awatabanguse n'okulaba nga kyeyagaza n'okusikiriza abakijjamu kubanga buba butuukiro
bwa buli muntu ajja nti omuntu bw'ava ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe katugambe kubanga for now ekyehoima tekinaba kuggulwawo singa atuukira ku kisaawe oba kyehoima oba ky'Entebbe wajja kubanga aluubirira okulaba ng'ayitako mu kibuga ekikulu eky'eggwanga kubanga yebeera entabiro y'ebyobusuubuzi yebeera entabiro y'ebyobufuzi yebeera entabiro nsonyweko ebyobulamu. Kale nno olwaleero otuukidde oba wetwogerera nga waliwo enteekateeka ez'okutereeza ekibuga kino ddala mu kutereeza enguudo. Ekitongole ky'eggye erya Uganda People's Defence Forces ekya SFC nsonyiwo katono kyabakanye n'eddimu ery'okuddaabiriza enguudo zino zirabike nga zitereera nga zitukagana n'omutindo kubanga esinga zibadde zoonoonese ziwomogose ddala zirimu ebinnya musonyweko ddala zifuuse ennyanga tezikyayitikamu. Enkuba bw'etonnya olaba ebitaba amazzi ganjaalirira wakati mu kibuga. Kakati no waliwo enteekateeka eyabagiddwako okulaba nga SFC oba eggye erikuuma pulezidenti lyaweereddwa eddimu ery'okuddaabiriza enguudo zino. Olunaku olwaleero tuwuliddeyo amaloboozi ag'enjawulo agakontana oba agali mu kusika omuguwa okulaba nga kino tekigenda mu maaso, kigende mu maaso, kikolebwe oba tekikolebwa. Naddala mu bannabyabufuzi kubanga babeerawo okusika omuguwa wesanga bannabyabufuzi abatakwatagana oba batakkiriziganya mu nzu ndowooza oba okusika omuguwa n'okwanyisa amaloboozi agasobola okubanga wamu n'okuddaabiriza ebinnya enkalu. Kati olwaleero tuliddeko abakulembeze mu kibuga nga waliwo amaloboozi agalabika okubanga galaga nti abateekateeka okukola enguudo zino oba abalina enteekateeka ez'okukola enguudo tebalina bukugu, tebalina busobozi. Nga producer bagezaako kuteera ebifaananyi nti waliwo enteekateeka ezabakaniddwako edda okubanga enguudo zino zongera okuddaabirizibwa kubanga jjukira nti wabaddewo amaloboozi agavuddeyo nga gavumirira gekokola enfaanana y'enguudo zaffe oba state y'enguudo mu kibuga Kampala. Simanyi oba producer ayina kugulire eryekuusa ku nsonga zino kuba tulabeko minisita owa Kampala ng'ayanukula amaloboozi agawuliddwako nga gawakanya oba nga gagezako okusoomooza enteekateeka eyabakaniddwako eggye Special Forces Command SFC. Nja kusaba producer baba asobodde ajja tuwa ku mboozi eyo n'oluvannyuma nkomewo katono nnyo ate babule tugenda okutambulira. Omulabi wa Dream TV omulungi njagala okwebaza okubanga okyaliko tusuubira okwegattibwako munnakibiina kya National Unity Platform Moses Musanje Lukanga nga ssentebe w'ekibiina kino mu municipality eyanjeru tugenda okubaganya naye ebirowoozo olunaku olwaleero nga tutunuulidde obuweereza n'obukulembeze mu ggwanga Uganda era producer ajja kubakutirako omulamu ogwo ebyobukulembeze n'ebyempeereza mu ggwanga lyaffe bwe tugenda okubeera nga tutambulira. Mu kiseera kino twogerera kye tuyinza okukemebwa ne tuyita stalemate eya essiga eribaga okuteesa n'okuyisa amateeka okutambuliza eggwanga Legislative Assembly oba Parliament. Nti okimanyi bulungi nti olukiiko olukulu olw'eggwanga lwe lumu ku bikono oba amasiga gakola gavumenti. Ti gavumenti bwebanga amasiga asatu okuli essiga eddamuzi, essiga erya cabinet olukiiko olufuzi president lwakufuga nalwo, osseeko ne olubaga amateeka ye Legislative Assembly, erimu ku lyo bwe liba nga terikola oba nga terijjudde kiba kitegeeza gavumenti egudde olubege. Tuyinza okwekangabiriza tugamba buli kimu kitambula nga bwe kirina okutambula, naye tolina bw'okakasa nti buli kimu kitambula nga bwe kirina okutambula ng'essiga eribaga amateeka okutambulizibwa eggwanga Uganda
eggwanga eryenyumiriza mu kubanga litambulira ku demokrasi ow'ekimmemmete ng'erimu ku masiga ligudde olubege kiba tekikkirizika olw'ensonga nti essiga lino lirina okubeeramu ababaka abalondebwa obutereevu bannayuganda nga bajjira mu bibiina ebyenjawulo okusinziira ku nzikiriza zaabwe mu byobufuzi. Era parliament erimu ebibiina by'obufuzi omuli ekibiina ekya National Resistance Movement, omuli ekibiina ekya Democratic Party, omuli ekibiina ekya Forum for Democratic Change, omuli ekibiina kya People's Progressive Party, omuli ekibiina ekya Uganda People's Congress, okugattako ekibiina ekya National Unity Platform. Bibiina bitaano ebiri mu parliament. Ngambye National Resistance Movement, omuli Democratic Party, omuli Forum for Democratic Change, National Unity Platform, People's Progressive Party ne Uganda People's Congress. Ebibiina mukaaga. N'ebibiina bino mukaaga birina ababaka abajjiramu abakiikirira endowooza z'ebibiina ebyo n'emiramwa gy'ebibiina ebyo no agenda zibaba basetinga okutambulizaako kwesempikiza ebyobufuzi. Mu kiseera kino ab'oludda oluvuganya ekitundutundu ekisinga obunene, ngamba ekitundutundu ekisinga obunene kubanga ate waliyo ate bannaabwe bwenzo gamba nti bafuuse kaase yakana ku mugendo kubanga basooka ne bakkaanya okwekandaga okufuluma parliament nga bemulugunya ku nsonga ezeekuusa ku ddembe ly'obuntu ze bagamba nti gavumenti eyongedde okuzitunuulira kizimuzimu omugole kyatunuulidde ettooke etto. Bwe batyo bafuluma parliament oluvannyuma kati wiiki eno yakusatu banatera okuyingira omwezi. Speaker wa parliament oba akulira essiga lino yalagidde nti executive oba gavumenti eteekwa okuvaayo n'alipoota likwata ku kwemulugunya kw'aboludda oluvuganya nga sale yabadde wa lunaku lwaggulo yaweddeko ng'olwaleero yabalagidde babeere nga bayisa alipoota eyo babavaayo babeeko kye basiinya ku kwemulugunya kw'abannaabwe kuva ku ludda oluvuganya. Era olunaku olwaleero ababaka okuva ku ludda oluvuganya nga bakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya Right Honorable Mathias Mpuuga Nsamba basiime nakakongo ne bagamba nti bajja kutegeeza eggwanga we basibidde oluvannyuma lwa lipoota gye bagamba nti bagenda kwongera okugyetegereza bwe banaaba bakomawo bwe kina kyetaagisa ogikubamu ebituli bajja gikubamu ebituli bwe kiba kyetaagisa kugikkiriza banagikiriza naye bagambye bajja kuvaayo bategeeze eggwanga kuwa bwe batuuse kusinziira kwa lipoota eyanjiddwa maaso g'olukiiko lw'eggwanga olukulu. Olwo nno batubuulire kye banaabazzaako naye kyolina okumanya nti ab'oludda oluvuganya gavumenti balondebwa okusinziira ku muwendo gwe baba balina mu parliament. Twalanga ekyokulabirako nti abaakulira oludda oluvuganya ateekwa kuba nga ava mu kibiina ekyasinza ababaka okuva ku ludda oluvuganya. Era nga kino kye kya National Unity Platform abaalonda mubaka Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ngo yakiikirira Masaka Mukungwe mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era nga yakulira oludda oluvuganya. Kati ono bw'aba nga aliko ensonga z'alambika aba asinziira ku mulamwa ekibiina mwa subscribinga ne banna abalala oludda oluvuganya obasibidde. Kale nno bwe beekandaga ne bafuluma parliament ekyategeeza nti waliwo obutakkaanya n'obutali mativu ku nsonga ze bali baludde nga beemulugunya kuba katuyingidde emyaka giri 2 n'ekitundu nga ensonga zino tebatuuka kukkaanya n'okuba nga zimulungulwa. Naye olwaleero tugenda kuba nga twongera okubaganya ebirowoozo n'okuba tooki mu myaka gino 2 egy'aboludda oluvuganya nti babadde mu parliament nga bakubaganya ebirowoozo nga beesempikiza ebyobufuzi. Kyetusuubira nti nno balina okuba nga baliko we batuuse nga basenvudde kubanga n'ekisanja ekigerekerwa abeera akulira oludda oluvuganya kibeera kya myaka 2 n'ekitundu bwe giggwako basobola okukizza obujja oba okulonda omulala gwe baba balabye asobola okutwala enteekateeka nga bwe bazirambika mu maaso. Kati nno Desemba omwaka guno kisuubirwa nti ekisanja kino kijja kuba nga kikomekkerezebwa ekya Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Naye waliwo kakati akabinkano k'ebirowoozo ne debate nti ekisanja kye bwe kiba nga kinaatera okuggwako gwe tulabira nga waliwo okuluma n'ogwengulu okulemera ku nsonga
oba enkwata ey'ebintu bwetyo bwetuteekeddwa ogitegeera tugiyige nti ye bw'atyo wakola ebintu bye ekireetera n'abamu okulowooza nti ayinza okuba nga yayagadde alage bakama be oba abalina okuba nga bamwesigisa obuyinza n'obukulembeze buno nti akyasobola oba amalako. Mu studios nga bwe nabagambye twegattiddwako munnakibiina kya National Unity Platform Moses Musanje Lukanga ng'ono ye ssentebe w'ekibiina kino mu Njeru Municipality kutunayo olunaku olwaleero ngenda kuba ate muwa omukisa ayogereko gye tuli program kiri mu tunange Kefas Mayimba. Sebo tusanze okukulaba. Amina nyeso. Oli buterevu ku Dream TV. Sebo ndi musanyufu kubanga osobodde okunkyazaako olwaleero. Sebo. Namusaako bonna abatulaba olunaku lwaleero abafunye obukalivirivu obutali bwa ngeri zimu tubikwase Katonda. Sebo. Abatafunye kyakulya olwaleero tuleme kuggwamu maanyi. Enkyate tukeere tukole. Abafunye okusanyuka mu lwaleero nsanyukira wamu nammwe. Weewaawo. Amanya nze Musanje Moses Lukanga, chairman wa National Unity Platform mu Njeru Municipality. Sebo webali nnyo okunkyaza olunaku lwaleero. Wajjidde mu studio za Dream TV nga abalabi ngezaako bamenyeramenyera mu kikibi oludda oluvuganya oba gavumenti nga bwetambudde mu kisanja kino. Nti gavumenti nga bannansi ba Uganda bwe balonda ne beesigisa ekibiina kya National Resistance Movement obwekulembeze obw'okuntikko abooludda oluvuganya ne baba nga ekibiina ekya National Unity Platform kye kyasinze okuyisamu ababaka abangi era kye kisinga ab'amaanyi wetwogerera kikulembera oludda oluvuganya naye essiga oba ekikono ekimu mu kutambulizibwa gavumenti tukkirize tugaane kiringa ekigudde olubege olw'ensonga tekijjudde. Oli wadde mbogamba nti ebintu bitambula nga birina otambula obutabaawo bwabwe mu palamenti si nsonga eggwanga likyagenda mu maaso naye bwe tuba nga tutambulira ku nkola etambulira ku demokulasiya nga twakkiriza n'okutambulira mu nkola ebibiina ebingi waba nga waliwo bannaffe abatali mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ng'ate bannansi baabatuma obeesiga okubakiikirira kireeta okweraliikirira one nti ababa beesigisa obukulembeze baba tebakyakiikirirwa ng'eggwanga erina okutambulira awamu liba litambula lyesulise oba lyekubidde olubege. Mu kulabako emyaka gino ebiri n'ekitundu gye tuyita government in waiting oba gavumenti erindiridde okukwata obuyinza ekoze bulungi era etambudde etya briefly? Sebo neyanza nnyo neyanziige oludda oluvuganya oba oluwabula gavumenti lukoze omulimu ogw'ensusso bwe kibanga kijja mu kubanja obulamu bw'Abannayuganda obutali accounted for. There is no better way they can do it civically. Ako nja kateekako nnyo essira civically mu ngeri y'obuntu bulamu mu ngeri eri provided for in the Constitution of Uganda. Bakoze buli kisoboka buli kisoboka mu mateeka okulaba nga babanja obulamu bw'Abannayuganda. Speaker Parliament agamba nnyo nti ngenda kubagoba mu Parliament ababadde ku bukiiko ngenda bagobako ne travel abroad ngenda zibajjako emisaala tugenda gibajjako. Nze njagala nnyo okutunuulira kiki omuntu kyatayogedde okuwuliriza nnyo kiki omuntu kyatayogedde because buli muntu lwayasamwa omumu okwogera n'ayogera wabeerawo the alternative kyeyandibadde ayogera n'alondako ekyo kyaba ayogedde. Nyebuuza speaker wa Parliament lwaki tabuuza ensonga eyagaana ababaka ba opposition okubeera mu Parliament? Yeetaaga okubuuza nnyo tagimanyi anti nkugamba nti yandibadde addamu alaga nga atagimanyi. Ngenda kubagoba mu Parliament naye nga ensonga ez'abafulumya Parliament ziri ku mmeeza ye. Tubanja obulamu bw'Abannayuganda, twagala okuddibwamu ku ttaka ery'abakyoli eriri mu APA. Twagala okwebuuza ekiwamba basiraamu buli musango ogujjawo nti era gusibibwa ku basiraamu buli temulikolebwa abasiraamu be bakwatibwa. Abasiraamu be bafuna monopoly eri terrorism eri okumenya kw'amateeka eyo ensonga ne bagiteeka ku mabbali
ne bateekawo ensonga nti twagala okunoonyereza ku ssente z'omuwi w'omusolo mutuwe ku ripooti lwaki ssente zimansiba bwe zityo. So ensonga zo nyingi naye the flag bearer bwe ze human rights. Kati human rights zino tazisaba speaker wa parliament. Baganda baffe bano ababuze tabasaba speaker wa parliament. Agamba mukama wange nyamba otubuulize executive. Si judiciary kubanga judiciary tebaliyo. Tebaliyo mu judiciary. Amasiga gafuga government gali asatu. Yamala ku confirming anti eyo tebaliyo. Tebaliyo kubanga leader of opposition bakawishunga 43 writs of habeas corpus. Habeas corpus etegeeza nti omuntu muleete oba dead or alive muleete mu kooti babanga ddala gyali. Gwabanga ddala gyali. Ate ekyo you issue it to a security agency. That has been issued. 43 writs have been issued. Now abantu abamu ne baleetebwa ne wasigalayo bane 18 abatamanyikiddwako mayitiri. Mu bulamu bw'ensi eno teri kintu kiri as valuable as life. Obulamu ne bwe buba bwa muntu omu Katonda abuwa value. Gwe human being gwe mulya mmere ataabungwa bulamu muntu oyo. What right do you have okusinga Katonda? Jukira nti Kaini bwe yasanjaga Abeli Katonda yamubuuza aliwa muganda wo. Era n'amuwa n'ekibonerezo lwa kutugumbulani muganda we. Omu. Bono obulamu bwe tubanja bwa bannayuganda 18. Katonda yapanishinga Abel lwa kutta muganda we omu. Kale bireke ebyo. Genda ku David oba Daudi. Endiga emu bwe yamubulako yalekawo lineggana n'agenda anoonye endiga ki? Emwebuze kyenda mu mwenda n'azirekawo. So bali tebagamba nti no bano aba opposition bali mu kuzanya katemba right to life. Abasigadde 1,400,000 ne bwe babeeranga weebali. Naye nga bano 18 tebalabika. Leader of opposition alina kkola ogwo gwa kunoonya bano si bano abaliwo. Oluvannyuma dde emabega agambe nti kakati tumaze bafuna kati enguudo kati amalwaliro n'essaawa zino right eyogera ku malwaliro teriiwo because waliwo bannayuganda abatalabibwa. Naye constitution ya Uganda ekugamba nti the constitution of Uganda is the grand norm. Nti lyeteeka ssemateeka. Any law or custom in contradiction to the constitution of Uganda shall to the extent of that contradiction be null and void. Nti constitution ya Uganda lyeteeka erifuga amateeka gonna. Era bw'oba waawe etteeka eddala oba enneeyisa ey'obuwangwa yonna ekontana n'etteeka lino ssemateeka ono y'anaafuganga. Naye bwe bakugamba amateeka amalala baba bakujjukiza Bayibuli ne bajuliza Kurohani ne bajuliza n'embeera zino ez'obulamu bwa bulijjo kubanga nago mateeka agafuga abantu. Kituufu. So kati etteeka mu Bayibuli teri contradicting etteeka lya constitution ku bulamu. Etteeka mu Kurohani teri contradicting etteeka ku bulamu ne constitution ya Uganda. Now etteeka ne mu mbeera zaffe ez'ebika byaffe abatakkiriza mu Kurohani gye bali abatakkiriza mu Bayibuli gye bali waliwo abali awo nampa wengwa. Kurohani tagikkiriza, Bayibuli tagikkiriza, ne constitution tagikkiriza. Naye era sitiiru neeyo okutta omuntu kikyamu. So Honorable Mpuuga mu kubanja abantu bano asinziira mu mateeka ago asatu. Asinziira mu Kurohani kubanga ne Kurohani tekkiriza kutta muntu. N'asinziira mu Bayibuli kubanga ne Bayibuli tekkiriza kutta muntu. N'asinziira ne mu constitution ya Uganda byonna bikkiriziganya ku protection of human life. So bwe babeera tebaliiwo tebalina kirala kye basobola kuteesaako. Era bw'oba ombuuza nti oludda oluvuganya gavumenti lukoze tutya mu kisanja kino ekigenda okuggwako eky'emyaka 2 n'ekitundu, nkujja kugamba nti they have been very very excellent. Wemubanjiza bano abantu waliwo abantu abasukka okuyimbulwa abali close ne principle. Era enteekateeka yaabwe bateekako ekinyiga gavumenti babone bavaayo.
kyemutasobodde kukola kuba ne 18 kyemwakola kubali abasooka okuyimbula? One, mu nfuga y'amateeka teri muntu akkirizibwa kubuzibwawo oba kuwambibwa nga bwe bawambibwa baganda baffe abo. That is number one. Number two, inhuman treatment, empisa gye babayisa, enkwata gye babakwata. Abamu bazze betufunyeeko nga bali ku bisago by'amaanyi, abalala bakubibwa amasasi. Abasigadde osanga mu nkwata eno gye babakwata baafiirayo mu makomera. Osanga nga gavumenti eno ne security agencies kizikaluubiridde okuleeta abafu. Kubanga bwe bakora mu parliament tekyawera, ng'emirimu gya parliament giri imbalanced, ng'ekifaananyi kya Uganda munda mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga ekifaananyi kyonooneka buli lukya. Buli lukya kyonooneka nga kuba n'olukuŋŋaana lwa nnaamu wano kyongera okwonooneka. Bandibadde olwo baalusazaamu dda. Bayinza obutalusazaamu, naye abazungu abo babeera ensi ezo ezikulaakulanye zibeera ne kye bayita for teams. Teams ezisooka ku ground okukola research. Emyezi egiweze 6 abantu abali mu nsi ezitusingako enkulaakulana n'enfuga ey'amateeka tooki babadde bagikuba mu Uganda. Owaye biki ebiri eyo gye tugenda okukyala? Ne bazzaayo ripooti, yagala oba toyagala. Era enkiiko zino ebbiri eza nnaamu nalundi olulala zongedde okushedinga light ku Uganda on an international level. Kubanga oli tagenda kujja kukyala gy'atakola ki? Gy'atamanyi. Era n'ekita abantu ekita abazungu ekyali mu Queen Elizabeth baakimanya. Ne bagamba okay, that was a terrorism threat. Ne following actions za parliament zaffe ne basoma New Vision waffe ne Daily Monitor ne bafuna n'omuntu n'abavuunirira bukedde. Bategere gye tujja, are we safe? Abazungu olw'okubanga America ne Bungereza, olw'okubanga abazungu ababiri bafiira, Abangereza ababiri bafiira mu Queen Elizabeth National Park, ku nyegenyege sibigoberera ate ze siwagira muntu abigendamu. Naye ba issuing security alert nti banaye Abangereza bannaffe n'Abamerika bannaffe temugenda mu nyegenyege, security y'ensi eyo tetugyekakasa kuva ku bali ababiri abaafa. Tebajja. No, those who came omanya omulya mmere waine emputtu. Awali akavuyo baba mbajja. But the government took its audacity n'obuvunanyizibwa bwayo nekola alert. Kasoka tuwumulembe please don't go. Ekiri Mutundi ne Moses Musanje mu National Unity Platform ssentebe w'ekibiina kino mu Njeru Municipality gwe tuli naye tuwumulamu katono nnyo tukomewo. Kwebaza Dream TV program ekiri Mutundi ne Moses Musanje Lukanga wa National Unity Platform ssentebe w'ekibiina kino mu Njeru Municipality atutera okubeera naye okubaganya ensonga zino. Kati ku lunaku olwaleero tusazeewo tubeere naye tukubaganya ebirowoozo ku nsonga z'obukulembeze n'obuweereza mu ggwanga lyaffe Uganda. Mwami Sajja tugenza okuwumulako tulaga obukulu obw'ensonga ya obulamu bw'omuntu n'okulwanirira abantu abo. Era bwe nkusimbidde ekibuzo n'eggamba eri bwe baayimbula nga bali close ne principal oba nga bali ku lusegere nnyo n'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform. Naye demand zino eza oluvuganya bayongeddeko endala ne ziwera 7. In the beginning tezaali 7. Omuntu ayinza okulowooza tolowooza nti omuntu ayinza okukemebwa okulowooza nti kati bano bafuuse bakiremya bwe baba nga batuuka wano nga baleeta kano, bwe baba nga baleeta kano kati nga baleeta kano, era nga bogee nti abamu balowooza nti muzannyo gwa byabufuzi. Eno bannansi bannayuganda emyaka 2 n'ekitundu bajja kuba beetagisa accountability. Bye muliko bino ebyogamba nti abantu 18 banoonya, olowooza bannayuganda babitegeera oba baagala service, baagala kubalaba nga mukola muweereza. Sebo neyanziza naye bannayuganda amamesa amangi tegeesimira bunnya. Bannayuganda balonda abakulembeze babakulembere mu bye bamanyi ne bye batamanyi. Okugamba nti nno bayinza okuba nga ebyo okubanja abantu 18 tebabitegeera, bayinza oba tebabitegeera, bo baagala service delivery. Teri kigatta abantu nga kufiirwa. Okufiirwa kugatta ekyalo n'okusinga embaga. Yes. Bannayuganda
buli lwogamba nti bannange babadde tebamanyira kumanya nti waliwo bannayuganda abamu abakola ki ababuzibwawo nga tebaddanga. Gavumenti kinetero kikozesanga a political tool okukangakanga abantu baleme kujoininga opposition. Naye gavumenti eno yennyini yeri ku constitution yennyini gye yeekolera egimenya enkya n'eggulo. Article 29 egamba munnayuganda wa ddembe okwassociatinga n'omuntu gw'aba ayagadde. Ndowooza nkakusomere bulungi. Article 29 constitution gyenkute constitution ya Uganda njiraba eyakoleddwamu ennongoosereza kati yeri up to date 2. Article 29 ekugamba protection of freedom of conscience, expression, movement, religion, assembly and association. Egamba nti buli Uganda yenna waddembe okusinziza mu ddiini ye gy'ayagala. Waddembe okunyumya ne kefasi oba bw'aba tayagadde n'amuleka. Waddembe okugenda mu DP oba NRM oba FDC. Eno constitution abakulu bano bagiwandika mu 1995. Yes. Gye tugenderako eyaabwe. Naye lwaki leero tubanja nti abantu aba National Unity Platform bakwatiddwa? Kitegeeza gwe mwennyini omenye constitution yeno article 29. Ate no constitution ekugamba nti bw'ogimenyamu akawaayiro kamu yonna oba ogimenye. Tekkiriza kumenyamu n'akamu. Kituufu. Naye wano tukimanyi era oli munnamawulire ate gwe nkimanyi kefaaso onoonyereza. Tugamba nti abantu bamwe aba National Unity Platform be mubanja. Kitegeeza omaze okwawula obagaana okwassociatinga ne National Unity Platform. Naye nja kusomerayo article ndowooza eri 28. Article 28 ekugamba right to a fair hearing. Nti nga bagenda okusalawo omusango gwonna oguba guliwo. Munnayuganda asalirwa omusango oba atwaliddwa mu kkooti anaakolebwa ebintu bino. Anaatwalibwa mu kkooti emanyikiddwa n'asalirwa omusango mu sipiidi ey'ekitalo. Ate ng'ateekeddwa mu kkooti etalinaamu kyekubiira. Bwe gibanga emyaka giri ena tubanja obulamu bw'abakibalama nga tebalabibwangako. Kitegeeza we basibiddwa teryakola ki? Nate constitution egamba nti olina okubateeka mu kkooti emanyikiddwa ne bafuna fair hearing ku sipiidi ey'ekika eky'ekitalo. Kati bw'oba nga okimenya ekyo kitegeeza constitution gwe mwennyini gye weekolera ate gy'okola ki? Gy'omenya. Era ekugamba mu 23 article 23 ekugamba nti protection of personal liberty. Protection of personal liberty. Nti teri munnayuganda yenna anaggyirwako ddembe lye ery'obwebange okuggyako nga kkooti yemusalidde ne gumusinga oba nga muguwa ddalu omukwata omutwale mu ddwaliro afune obujjanjabi oba nga mwana muto omujja ku street omuteeke mu ssomero ku lw'empaka. A constitution ekukkiriza okukola ki? Okumuggyako eddembe. Ng'abaana boolaba abo bali ku street abo ba street children. Bw'omukwata olw'empaka n'omujja ku street awo n'omusonseka mu ssomero kitegeeza okola ekyo constitution kyeyagala wadde ye takyagala omwana oyo. Naye bannaffe babeera nga tebalabika kitegeeza obaggyeko eddembe lyabwe ery'obwebange. Era article yennyini tuli mu chapter 4 protection of a right to life. No person shall be deprived of life intentionally except in execution of a sentence passed in a fair trial by a court of competent jurisdiction in respect of a criminal offence under the laws of Uganda. Kati bannaffe bwe tubanga mu kkooti tebaliyo kubanga judiciary tetubabanjaayo. Tebaliyo. Kitegeeza gwe government bw'oba bakutte government mba ntegeeza state agencies, police, military, SFC, sikopiso ebyo byonna ebiri awo. Bali ku constitution yaabwe eno bennyini gye beemenyera ate gye baatuwandiikira. Kati ffe ate abatagiwandiika oyagala tugigendereko nga gwe yagiwandiika tugigendeddeeko. So tewaliwo kintu kya bbeeyi kisinga bulamu. Oba bakyusa nti ate kakati mwongeddeko ekirala. Ate mwongeddeko ekirala. Nkugambe right to life. Obulamu bwa Munnayuganda bwe tusooka okubanja. Naye
ensonga nja kwogera ku nsonga esembayo ekugamba nti mutubuulire ku balaalo abaliwa mwambuka. Lwaki gavumenti mugikozesa mwennyini okumenya amateeka? Waliwo formula ettaka we ligulirwa ne we litundibwa. Omuntu yenna bwaddembe okugula ettaka mu Uganda wonna waayagala, naye ate siri akutwala ku kifuba nga bwe kibadde kikoleddwawa. Era wano mu constitution ya Uganda mu Land Act kikugamba ettaka buli muntu waddembe okubeera n'ettaka, either ng'oli omu nga nze Lukanga, oba ne twegatta naawe Kefaasi, oba ne twegatta abantu 15. Naye Lukanga, ensonga ezo ziri musanvu. Temuyinawo specific demand for action gye muteeka maaso ga gavumenti nti twagala mukole kino olw'ensonga nti tujja tandika okukemebwa okugeraageranya bye mulimu oba aboodi obuvuganya bye balimu. I'm sorry to say. N'ebya 2011 retired Colonel Dr. Kizza Besigye yakulemberamu walk to work ne biggwera ng'aleese obwekalakaasa n'obusasambalo mu kibuga wakati. Eyali alwanyisa inflation obwekalakaasa buno gye baggwera ng'ate inflation yeyongedde bwengezi kuba ebintu byatuuka kubanga byabbula, abantu baggalawo amaduuka beekengera essaawa yonna omusajja ayinza okujja ne bakyankalanya ekibuga, emiwendo ne girinnya ate bulinnya ng'ebintu byabbula kubanga abaakolanga baali batono. Nekino kye tulaba kigenda mu maaso. Ensonga musanvu muli kweno muli kweno tewaliwo eri space emugamba demand for action okuva mu gavumenti. Era singa mugenda bwe muto tuyinza okulaba n'omwaka ogwokusatu nga guwedde kuba tulimu 2.5 sebo neyanziza era nga tewaliwo action. One, ekinzizeemu ekimbiguza constitution eno kwe kusomera still chapter article 29 gye tubaddeko. Section D ekugamba freedom to assemble and demonstrate together with others peacefully and unarmed and to petition. Okwekalakaasa tegubangako musango. Kasita abange yeekalakaasa talina mmundu ate talina kisi. Era abasirikale abakwata omuntu eyeekalakaasa talina mmundu atalina kisi be babeera bamenye ki etteeka. Awo endeera ekibuuzo toli mumativu ne leader of opposition engeri gyakozeemu ebintu kuba kale aba 2011 baalina enkola ya defiance n'okwekalakaasa which also never yielded anything. Tuli wano engeri lopu gyakolamu ebintu abantu abamu bagamba nti yakikungu nnyo naye mukungiriza mugamba nti that is the way to go tutambuliraawo. How visible is the broad demand gye muzze mugamba nti ekizibu kya Uganda President Museveni era bwe tumujjako tuba tumaze munaamujjako mweyengeri musuubira nti eyengeri yegenda omujjako? Sebo tulina okukkiriza one nti twagala obulamu bw'Abannayuganda ate buweebwa ekitiibwa. Tetujja kukola abali mu gavumenti eno bye baakola nga bye batukola bibatuuseeko. Mu 83 amagye ga President Milton Obote nga kati aga gavumenti eno agaliwo kubanga nagali gaali ga gavumenti gakwata Mr. Museveni gamukwatira ekirekaawo ngali ne First Lady. Yes. Salim Saleh olwategeera nga bali ku road block eya gavumenti. Omukulu Salim Saleh we yategeera nti nno muganda wakwatiddwa kyeyaddako kola okimanyi? Teyagenda ku poliisi, teyamulinda abali bamukutte, it was a state institution. Teyalinda agenda ku poliisi. Yagende wa Rujema yali abeera ekkololo n'amugamba muganda wange yali abeera Makindi nti omanyi kye tuba tukola muganda waffe bamukutte. Ne bafuna emmundu ziwakadaala zino ng'ezibeera ku nnyonyi ne bagenda ekireka mu mutuwe nga tannaba kuwezaawo wadde essaawa ku poliisi. Kati ffe beebo be tubanja essaawa zino be bali mukulembeze bo we baakwata Mr. Museveni baava teyali president, he was a nobody. Baavayo na wakadaala. Ffe tetujja kukwata wakadaala. We can achieve the same results in different ways. How nga muli mukuwaguka just the other week nga tonnaba kumpa example. Ensi endala zaafuna independence. Kenya yafuna independence nga bamaze kuyita mu Mau Mau rebellion. Era bannakenya bangi ne bafa. Uganda okufuna independence teyasooka kulwana. Mozambique okufuna independence
basooka kulwana na kuyiwa musaayi. South Africa, Nelson Mandela sacrificed his own life mukomera emyaka 27 ninga banne bamugamba tulwane ng'agamba nedda, let us not fight. Nzizaamu gwe essuubi ne munnayuganda ali yatulaba nti tusobola okuddamu ne tufuna enkyukakyuka etali yakuyiwa musaayi. Wadde gavumenti eno yatusuubiza n'erimba bajjajjaffe nti abannange tuzze okusolovinga ekizibu ekyobukulembeze obutakyuka ne bannayuganda okufa ng'obukulembeze bukyuka. Naye abaagamba bajjajjaffe ebyo abaali abangu ab'okulimba baali beerabidde nti baali bakava mu kalulu k'ekinaana ne wayita omwezi gumu Mr. Museveni n'agenda mu nsiko ne banene UPM ye ne NRA. We still believe tusobola okuddamu ne tukyusa Uganda nga tetusoose kuyiwa musaayi. Mwekennyini mumaze emyaka n'ebisanja nga mukungiriza n'okuwana President Museveni nti mulungi nnyo mu kukutulakutula mu bantu awo abaafuga. Just the other day principal ayina gwe yagobye ku bukulembeze n'amuwuza n'aleeta omulala. When walk out size bakoze ezigenze kati mu wiki eyokusatu waliyo bannammwe aboludde oluvuganya bwe mwatandika nabo teeka strategy eno batandise okuddayo mpola. Tetunaamalirako omwaka guno bana okutuuka mu State of the National Address tetuyinza okwesanga nga n'abasinga obungi batandise okubeera mu bufumbo n'ekibiina ekiri mu buyinza era mugenda kisalya magezi kikuba bannayuganda babalaba. Njagala aliyo munnayuganda ali atulaba akkirize nti bw'oba olwanirira omulya mmere olwanisa omukono ogwo tolwanisanga ebiri, olwanyisa omukono gumu. Nti oli eno omutaasa omukubeko okuba omulabe azze okutaasa azze okusaanyawo obulamu bwa kati ntaasa gwe Kefas. Bwe mba nkutaasa nina okulwanyisa omukono gumu. Ogumu gulwana n'oli akukuba, ogwokubiri gulwana naawe ng'ate ngezaako kutaasa. Kyentegeeza nti ababaka abali mu Parliament waliyo betukakasa nti they are compromised nga b'ekibiina kya FDC ekikulembera Nandala Mafaabi. Dr. Kizza Besigye nze gwe mpuliriza. Bonterawo abantu babiri nti mpulirize Nandala Mafaabi mpulirize Dr. Kizza Besigye. Akola ngani mu kibiina. Ani? Dr. Kizza Besigye. Founder ye taata. Ye jjajja. Ye Kalusima, ye Kagutema. Omuggo teguba gwa nalonda guba gwa natema. Kati natema eyatema omuggo bwagamba nti omuggo ogwo gulimu ebituli ate kati ng'ogamba ono agukutye nti oyo akulimba. Biseera kino founder aba akyakola amakulu nnyo. Ekibiina kya UPC founder waakyo Milton Obote bw'aba anaatera okunzika okuva ku nsi mukyala we n'akikwatamu kati omutabani yakirina kati okkiriza nnyo mu founder oli mukyala Miriam Obote ekizibu wekiri nti politics of personalities mu Africa akyaganya okuggwamu. Personalities yensonga lwaki mu Uganda wano tetufugibwangako kibiina nga founder member si yakirimu. Take an example of Benedicto Kiwanukazi. Ne wano wetuli akyatutawanya ani politics personalities. Instead of building institutions abantu abo abakulembera ebibiina ebyo building themselves. Yenjawulo eri ku National Unity Platform nti emyaka gino agenda okuwera 10 tujja kuba tutegedde president waffe kyali abatuufu naye akugamba nti nze njagala ebisanja bibiri nga nze president oba mbadde mulungi so wa Uganda first wabula ow'ekibiina nti kasita emyaka 10 giggwako ebisanja ebyo bibiri oba nkoze bulungi oba nkoze bubi mututeekeo president omulala. Now he's not building a personality. Ani alonda leader of opposition? Constitution ekugamba nti president w'ekibiina yamulonda n'akakiiko ke tekitandikidde ku mulembe gwa National Unity Platform. Kituufu waliwo abakkiriza mu leader of opposition aliwo n'abalala abatamukkirizamu nga bali mu kibiina kya National Unity Platform era abagamba nti ebintu engeri gyabikuttemu si emmundu yaffe gye twali twagala okukubisa. Ebyo ebigambo byogera bali ku side eyo ku disorganizing a National Unity Platform. Bonna bamukkiriza. Fe abali mu National Unity Platform 110% we believe in the diplomacy
in the man of acumen Honorable Mathias Mpuuga is. Naye kakati wulira abantu abali mu NRM kye bagezaako kukola kwe kuddira olutalo luno oluli lwe tubatwalidde olubanja abantu baffe. Now they are casting a shadow of a doubt on kibiina kya National Unity Platform. Nti wadde mubanja eno naye nammwe mwetaaga okukyusa leader of opposition. Njagala ompeeyo omuntu omu and mention him by name kubanga nkumanyi oli munnamawulire research nga tolinga bana abalala abatanoonyereza. Mpaayo omuntu omu wa National Unity Platform who matters eyagambye nti nonze njagala bwa leader of opposition omu era ombulye ne ku forum kwe yayimiridde ngagamba abwagala omu tuli ku national television eno Tisebo TV ya Bay ate yatendo ngagamba kabichi akakirimbwa era nange mbusobola Honorable Betty Nambozi ati kikyanja ekyo nange Lukanga bwembeera mu parliament saawa zino oba leader of opposition mbusobola naye okugamba nti no babumpe mbwagala okubuso nze n'obwo president bw'eggwanga mbusobola. And I'm not joking. To be a president, you must have sat for senior 6. The constitution ya Uganda and everyone. Everybody who is elected a member of parliament abali na capacity emufuula a president w'eggwanga. But in the recent past abamu ku babaka baali tebakyaswana kugenda ku kitebe waneka moja nga baba demandinga nti mwe engeri gye mukolamu n'empuuga wammwe ebyo mukola ebyekikungu tebisobola kukola ki kuyisaawo strategy zaffe. Oli musajja muganda bakugamba yabakugamba nze mbadde nsaba mentioning ey'omuntu omu bw'ataba kagabo twaha kagabo because oyo tumanyi virus waliwo namujinga alina virus naye nandibadde nkusuubira okukwotinga omuntu nga Betty Nambozi, nkusuubira okukwotinga omuntu nga Joel Ssenyonyi, nkusuubira okukwotinga Waiswa Mufumbiro, spokesperson w'ekibiina, then nkusuubira okukwotinga the president himself. How do you rate Lope ne n'abalopo ababaddeko abalala nga tumbawumba? Mathias Mpuuga is one of the best leaders of opposition Uganda has had. Really? Ba Milton Obote. Ogenga Alatigo. But he's among the top cream de la cream. So toinawo osobola muyisizaamu maaso tewali. Kati NRM kyegezaako kukola is to play reverse psychology fenyina tutandika okulwana entalo zino. Eyo diversion tetujja gikola. Ekisinga okubeera ekikulu kyekya nti government ya violating a constitution yennyini yakola okubuzaawo abantu. Ne bwe kyandibadde 12 days it would have been too little too late. Constitution ene kugamba within 48 hours wakayita emyaka ena kati diversion yo gamba nti ate mwagala bwa leader of opposition ate nedda ebyo they don't matter. Leader of Honorable Mathias Mpuuga yakugambye ne bwe munjijjako omusaala convoy mujinzijeeko the trip zonna muzitwale it is not going to change my resolute tukubanja bannayuganda abaabula. What do you make of assertions nti you are redeeming time as opposition ahead of the end of term ya law? Njagala kubuuza bannayuganda ali yatulaba kubanga bino tubiraba wano ng'ekisanja kikiggwako. Omanyi ffe tuli bannayuganda twatandikira gundi ffe tuli bannayuganda waliwo nabbi omu nabbi yali mu kuziika mulumbe ngenze kuziika ne wajja omukyala ng'akaaba yeesansabaga munziika naye munkole mutya munsuuleyo naye. Nabbi n'abuuza oyo omukyala gyakuba ebiwoobe yani n'agamba oyo yabadde mukyala w'omugenzi n'agamba temumukwatako mumuleke oyo azannya era tebamukwatako yatuuka ku ntaana ate yeesuulamu teyagwamu yali mupangise yali mukyala we yennyini. Aba era akyali awo wayita eddakiika 3 ne wajja omukyala omulala. Omukyala najja ng'atuutiira eriiso lyonna limyufu amayiziga gatuluka naye nga takuba biwoobe.
osobola okukaaba nga tokubye biwoowe. Namwetegereza omukyala agamba ne ate oyo omukyala yange, ne bamugamba nti oyo ye maama w'omugenzi. N'agamba mudduke mu mukwate, asobola n'okwesuula mu nnyanja oyo, ajja kwesuula mu ntaana omwagaano n'okuvaamu maama w'omwana. Baganda baffe 18 balina bamaama baabwe. Kkiriza ntegeeza atulaba nti maama wa Kibalama bwe yategeera nti mutabani we gwalina omu yekka abasigadde bawala awambiddwa emyaka giweze 2 talabika, polisi zamukuba n'afa. Maama wa Kibalama. Bwe tuba twogera ku nsonga z'abantu ababuze, nsaba tuleme okuzizannyirako zikompeyaringa ne political fights. Kyatendo nnyo, kyannaku nnyo omuzadde yenna kaabe mwami kaabe mukyala okutunula mu ntaana y'omwana we. Bwe kiba kyannaku nnyo, kyennyamiza, kiruma maama yenna okutunula mu ntaana y'omwana we. Wootunula otya maama gwe kuteeka ebigere byo mu taata w'omwana oyo yamuzaala nga kati wayise emyaka 4 tamulabangako, tamanyi nti oba mulamu oba mufu, tamanyi. So bannayuganda abatulaba, ensonga y'obulamu ne bwe buba bwa muntu omu bumatalinga. Leero Kibalama, leero Luyita Nabukenya, enkya nze Lukanga, leero kiri waabo, leero enkya kiri wange. So twetaaga obulamu buno tubuwe as much value as nga bwe kyetaagisa. Ntegeeza ale yatulaba nti waliwo omusajja mu 1984 bamuyitanga Serwanga Lwanga. Serwanga Lwanga banne mu nsiko eruweero bamuwa obubaka ne bamugamba nti genda obunoonyereze Mr. Museveni gyali ayinza oba nga ali Kenya oba Mozambique, genda omunoonyeko omubuuze what is the way forward. Serwanga Lwanga ne bamukwatira ku booda e Busia. Bwe bamukwatira ku booda e Busia, bwe bamukwatira ku booda e Busia, gavumenti eno kyeyakola okimanyi? Yagenda n'ewamba ennyonyi erimu n'abalambuzi ne bagitwala ne bagikweka e Kasese nga baagala bulamu bwa muntu ogwo Serwanga Lwanga. Kakati ffe tubanja obulamu bw'abantu 18 oli atusuubira naffe kati tuwambe ennyonyi. So obulamu buno bwe tubanja bwa baganda baffe tugezaako kutangira Uganda kugenda mu ddubi. Tweyanza amanya Musanje Moses Lukanga kiri mutu bweto betambudde mpaya abanya 2 singa tuga tukyuseemu ku loop gwoga nti naso kikwatamu na kitambuza bulungi. Asookera ddala ya Mathias Mpuuga owokubiri ya Mathias Mpuuga. Ffe tetwagala kukyusa. Programu ekiri mutu bweto betambudde mbadde ne Moses Lukanga Musanje mu National Platform ssentebe w'ekibiina kino Njeru Municipality. Zekefas Mayumba tunaddamu nga tuzzeemu Yesu ye Mukama.